mwenna balabisizaako nnyo. Ensonga za Pasita Bujingo okuba amasasi zongedde okulanda. Era nga kati ekiriwo essaawa eno ekibuuzo ekinene ensi kye yeebuuza. Lwaki omuntu eyasooka okutambuza eggulire ly'okkuba kwa Pasita Bujingo amasasi yali Frank Gashumba? Ebyo bye bibuuzo bya buli munnayuganda ebimuli ku mumwana gye buli eno. Yesu omugenzi aziikiddwa naye nga bannayuganda basigadde balina ekibuuzo kubanga ensonga lwaki bakyabyebuuza n'olwaleero nti leero kyagwa ku driver wa Pasita Bujingo enkya kigenda kulondola munnayuganda omulala. Frank Gashumba akubuulidde ensonga lwaki ye yasooka okubuleekinga amawulire ago era lwaki yasigala apudeetinga bannayuganda okubategeeza ku biki ebiriwo nti Pasita Bujingo afunye obuzibu. Agamba nti bannayuganda obutiitiizi obungi bwe tulina bwe bwaleetera abantu okugaana okupositinga ebintu ebyo naye nga teweerabira nti ku ttemu erizze lituuka ku bantu abalala atali Pasita Bujingo bannayuganda bye basooka okugabuleekinga n'abateeka ku social media batandika okubuzaabuza ensonga zino naye nga bannayuganda baataddeyo dda ekituufu ne babalaga nti omuntu bw'ati ne bw'ati afunye obulumbaganyi. Naye ye Frank Gashumba agambye nti ku Pasita Bujingo bannayuganda baatya era yeebuuza obutiitiizi bwe tulina nga bannayuganda bwaki. Kati ebibuuzo bingi ansa ntono. Buli muntu yeebuuza minshoni yali mabega w'ekintu kino. Buli muntu yeebuuza ekyattisizza bodegaadi wa Pasita Bujingo. Tewali asobola kukimanya wabula Allah yekka yamanya ensonga lwaki omusajja ono bayagadde okumuggya mu budde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bambuza na badamu mwenna balabisizaako nnyo. Ensonga za Pasita Bujingo okuba amasasi zongedde okulanda. Era nga kati ekiriwo essaawa eno ekibuuzo ekinene ensi kye yeebuuza. Lwaki omuntu eyasooka okutambuza eggulire ly'okkuba kwa Pasita Bujingo amasasi yali Frank Gashumba? Lwaki? Ku nkolagana ennungi gye tulaba mu kamera Pasita Bujingo gy'alina mukyala we Makula kijja kityo okuba nti Bujingo yayanguyirwa nnyo okutegeeza Frank Gashumba ebimutuuseeko nga tannaba nabitegeeza mukazi we kubanga yalibadde Makula nga yasooka okupositinga ebituuse ku bbaawe abasigadde ne tubisharinga nga tubijja kuki ku Makula. Ne lwaki kiri nti buli eyafulumyanga eggulire ya Pasita Bujingo nga bw'omubuuza what is the source, bw'omubuuza source yagana amawulire liruddawa nga kugamba Frank Gashumba yaŋŋambye. Era twalaba nga ali bize nnyo okutambuza eggulire eryo mukutu ku mukutu ng'asharinga ku buli mukutu Frank Gashumba. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekibuuzibwa kijja Frank Gashumba yaliwo mu kitundu ekyo ensonga eyo ng'ehappeningawo ku Pasita Bujingo okuba nti n'abatuuze abawangalira mu kitundu ekyo tebaafuna mukisa gutegeeza nsi biki biguddewo mu kitundu kyabwe era bigudde kwani wabula nabeera nga Frank Gashumba yekka yalina eggulire eryo era yalifulumya era yalisaasaanya buli alina yalishalinga lijja ku Frank Gashumba. Kijja kitya? Kijja kitya okuba nti abantu abawangalira mu kitundu amasasi we gavugira amangi bwe gatyo kuba amasasi we gavuga abantu basooka babuna emiwabo naye bwe gasirikamu bwe bati ekiddira misinde kujja bakuŋŋaane balabe kyekihappeninzeewo awo. Kijja kitya okuba nti abantu abawangalira mu kitundu ekyo tewali wadde n'omu alina wadde ekifaananyi ky'emmotoka eyatuukako ku siini amasasi we gavugidde n'afuna ku mukisa okukwataka vidiyo wadde okukuba ekifaananyi emmotoka. Kyova ne Gen.Otafiire yagambye ensonga ezo zikyaliko ebibuuzo bingi. N'agamba poliisi tennaba kukola ki? Tennaba kundaga kunoonyereza kwayo. Emmotoka yakubwa ekyamasasi abaagikwa baalimu ango ki? Ebyo byayogeddwa Gen.Otafiire. Oba okitegeera? Kijja kitya okuba nti Frank Gashumba ye yekka yalina ekifaananyi eky'emmotoka ya Bujingo ng'ekubiddwa amasasi ekyo kye tulaba ekitambula ku social media nga teri mulala yenna alina ekifaananyi kya mmotoka ya Bujingo ng'ekubiddwa amasasi. Awamu n'ekyo nga n'ekifaananyi kyatulaga kyeyapositinga tekiragaako wadde we bakubye essasi ku mmotoka. Kijja kitya okuba ekifaananyi ekiragibwa nga tekirina we kiragira wadde nti essasi lino lyakubya ne liyiwa endabirawamu y'omu maaso oba ey'omu mbiriizi.
ebibuuzo bingi ku nsonga eyo. Oba kitegeera ebintu bino bihappeningawo ku Bannayuganda ne tuvaayo ne tubyogerako. Abantu olw'okwagala kwabwe olw'ebyo bye baagala n'obukyayi bwe balina kukiyitibwa amazima, munnange bibalema otutegeera nga tubyogedde ne bavaayo ate ne bayomba buyombi oba bo ne babitwala mu ngeri endala okusina ku ntegeera yaabwe n'okwagala kwabwe. Naye essaawa eno muganda wange ffe tugamba nti you want justice for that guy eyattiddwa oyo oba ye muhumuzi oba yaani, gwe n'ovaayo n'ogamba nti lwaki mwogera bwe mutyo, enkya kijja kutuuka ku bbaawo. Katolooza mukyala wa muhumuza oba mwana wa muhumuza bw'awulira nga njogera ebigambo bino n'ebibuuzo ebingi ennyo ebiri mu mitima gy'abantu ne ku mimwa gy'abantu, omwana awulira atya oba mukyala wa muhumuza awulira atya nga awulira nga njogera ebigambo bino? Anyiiga nnyo nti lwaki obanja justice ku bbange gwe basse? Era negamba nti kale singa bonna bavayo ne boogera bwe batyo ne tumanya bba wange yafudde atya. Ekyo bujja kukyesha nga gw'obanja justice ku bbawo nga gwe basse, bujja kukyesha nga gw'obanja justice ku muganda wo nga gwe basse. Oba okitegeera? Twagala kumanya Frank Gashumba yali ludda wange ebyo bihappeningawo okuba nti yasooka okufulumya eggulire nga sina mukyala wa Bujingo Makula nti yafulumya eggulire ne tulishalinga nga tujja ku mukyala wa Bujingo wabula ku Frank Gashumba. Ekyokubiri kijja ky'okuba nti abatuuze abawangala mu kitundu enjega eyo we yagwa teri n'omu avaayo okukola lipooti nti byaliwo ebiti ne bwebiti ne bwebiti. Ate abatuwa lipooti bannamawulire ba Sol TV. Tubuuza baaliwo nga beetegese ne kamera bakwate ebigenda okubeerawo balyoke bajje babitulipootingire, babijjawa bye balipootinga nga tebaaliwo nga bihappeningawo. Malayo mwenna abakozi ba Sol TV nga balipootinga balabye mukama waabwe amasasi wegamukubye. Waliwo omukyala gwe naye nga gambulya erimu lyamuyise mu kibegabega, lyamuyise ekibegabega, simedda erimuyisa mu mugongo, eddala erimukuba omukono. Naye twalabye abazze omukyalira n'okumukulisa okusimattuka okufa nga bamuwahaaga nga tetulabako we yeekanga nti bamukosezza omukono oba bamukosezza ekibegabega oba bamukosezza mu mugongo, kubanga wedda bamuwahaaga nga bamukuba mugongo we bategera omuntu wamunohaaga. Naye nga tetulabako kwekanga kwonna kulaga nti bamukutte mu kiwundu era byali badanga nti temunkwata mugongo waliyo ebiwundu. Naye nga ate bano abakozi be ku TV ye ne ku radio nga bamaze otukakasa ebiwundu byafunye mu bifo ebyenjawulo. Oba kitegeera kati tuve ntuga nti bannange twagala obwenkanya, twagala obwerufu. Kiki ekyatuuseewo kyazze kitya? Omusajja ono yattiddwa atya? Tosobola kuba muntu masasi 13 ng'atudde mu maaso nga nawe jjukira buli mwamanye mu kati emitto akawula wakati w'emitto gino ebiri kekano k'osimbako olukokola teeza nti muba close. Omuntu amukuba amasasi ng'akuliraanye just olutawera na luta distance eri wakati wammwe nga tewera na luta lumu bwe luti noga nti notasammukirwa kuwadde omusaayi. Ne balaga ekifaananyi kyo ng'oli mu ddwaliro nga bwe wagenzeeyo nga ku ssaati yo gye wagendedde mu ddwaliro nga tekuli wadde ettondo ly'omusaayi. Naye ng'omuntu akubiddwa n'asensebulwa kubanga amasasi 13 gakusensebula busensebuzi wenna nobeera nga tolina kwadde ettondo ly'omusaayi. Oba kitegeera ebintu bino bihappeningawo olwaleero nga bikolebwa abo nga bikolebwa ababikola nga basapootingibwa abo abaali badde babavunaana nti lwaki babikoze. Naye ensi ejja kukyuka, ensi ejja kukyuka. Olunaku Katonda lwalitaasa Uganda, Abannayuganda ne baginunula ne bagijja mu mikono gy'abo abaagiwamba ne bagizza mu mikono gyabwe. Bannannyini nsi Abannayuganda ne beddiza ensi yaabwe mu mikono gyabwe. Zino likodi weeziri, zino zikodi weeziri. Abantu bajja kufuna obwenkanya. Tujja kubanja obwenkanya bw'abantu bano botasobodde kufuna kati tuli kufuna nga Uganda enunudde. Abalibeerawo nga ffene tula twafa bajja kubanja obwenkanya ku Bannayuganda abattibwa mu nzitibwa etategeerekeka era abavunaanyizibwa ku nfa y'Abannayuganda abo, abavunaanyizibwa kunoonyereza ku nfa y'Abannayuganda abo,
abavunaanyizibwa ku kuvunaana abatta bannayuganda mu bintu ebitategeerekeka bajja kuvaayo bannyonnyole ensi lwaki bino byakolebwanga nga we bali batunula, lwaki byakolebwanga nga we bali balaba ne batasobola kubiziyiza genda mu maaso, wabula ne babikkiranga bibikkire ne bigenda mu maaso. Ebibuuzo bingi, ansa ntono ddala. Okusalawo kuli eri ggwe. Gattagatta ebintu ebyo naawe ofunemu ekituufu kye ki? Yo judgment ya social media ekyagenda mu maaso. Buli muntu ensonga eno bw'agiraba bw'agireeta. Naawe osobola okugatta ng'okozesa obwongo bwo n'omanya nti ddala ku byogerwa omusajja bamukonjera yalumbibwa naye abamwogerera tebamwagaliza. Oba naawe n'ogattagatta n'omanya nti naye ekituufu ebintu bino tebitegeerekeka. Kakati ensonga za Pastor Bujingo bagamba nti fayini zaabaddewo tukkirize nti yalumbibwa, naye baagala bwenkanya ku famire y'omugenzi oyo bwe bajjawo mu lunaku olwo lwe bali babalumbaganye.